eri protectinga creation yammwe. Abayimbi abenjawulo bafunye ssente zaabwe okuva mu kibiina ekisoloza ensimbi okuva ku bantu abenjawulo ekya Uganda Performing Rights Society abakozesa ennyimba zaabwe okufunamu ssente. Emu ku bifo ebisolezebwamu ensimbi mulimu ebbaala, abasala sidi n'ebirala. Omuyimbi Lagadi ku lw'abayimbi asabye banne okuyinula ekibiina kino basobole okuba n'eddoboozi eryawamu ku bantu abakipula ennyimba zaabwe. Let's stop politicizing this. Kintu kyagale tujja kifunamu era tujja kitereeza mpola mpola naye nga tujja kitereeza nga ffena tukuŋŋaanye. Ssente bw'ekibiina kino Moses Matu ategeeza n'ekibiina kino kigendereddwamu okutumula abayimbi bonna mu ggwanga okulaba ng'ennyimba zaabwe tezikozesebwa nga tebasasuddwa. Bw'oba olina ky'otomanyi jangu weebuuze wano tubeerawo okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano. Ate ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo James Wasula yeebaza gavumenti olw'okuwasizaako mulimu okukwasa amateeka era bonna abookya mu nnyimba zaabwe. Guno gwe mulundi ogwokusatu mu mwaka guno nga tugaba ssente ezo. Kizzaamu amaanyi nti abakozesa music batandise okukitegeera era kati basasula. Weewaawo waliwo abatasasula ne tukwata ebyuma byabwe ne tubitwala mu sitowa yaffe naye oluvannyuma era bajja ne basasula. Ebyo nga biri bityo omuyimbi Zizabafana akomye okuva e Bungereza gy'abadde ng'atalaga ng'atuukidde mu kukola amaloboozi nga yeeteekera ekivulu kye kigenda okubeera katikati olugogo. Olunaku olw'ekyo kitumiddwa Guluma n'asomye batufitina. Omu ku bategesi Juma Balumi ategeeza nti buli kimu kiwedde era nga n'ebyokwerinda biri gologolo. Bannange mwenna abali eyo abadde bawulira show ya nkya ku Friday wano ku katikati buli kimu kiwedde bulungi era twebaza nnyo Bukedde TV okuba nti ezeetulondoola tutambula nayo wano nawali ate nga sponsor yaffe Mushere. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.